okujaguza kw'amatikkira ga Kamuswaga w'Ekkoki Apollo Sansa Kabumbuli II agabadde e Lwamaggwa, Minisita Musa Echeru wasabidde abakooki okukuuma ennono zaabwe awamu n'empisa ng'abakooki. Era nkowola abakooki mwenna to strongly desist from politics, okuyita mu bwakamuswaga tuve mu by'ebyobufuzi. Ye Kamuswaga amwanukudde bw'ati. Our people have a problem of banana wilt and coffee wilt. So please, I ask the government to do so and help us. Mu by'obulamu Ekkoki babaleetedde abasawo abajjanjabira obwereere naye Katuukiro w'Ekkoki Idris Kiwanuka akukkulumidde gavumenti olw'okuba mu mukutu gwa Kkoki FM era n'asekerera abo abateekawo abafuzi ab'ekimpatiira. Kino ekitundu kiyinza kufugibwa bakulembeze bannono ba mirundi 10 oba 10. Omukulembeze w'ennono ali omu e Kamuswaga. Muggo nga ye mukyala wa Kamuswaga asabye abantu bonna okukwatiza awamu balwanyise okufumbiza abaana abato. Ate omubaka omukyala ow'Erakai Juliet Suubi Kinyamatama naye asabye abantu okukomya okufumbiza abaana abato bunnambiro ng'amateeka tegannayingirawo. Mbasaba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna, omuzadde, poliisi, abantu ffenna okulaba nti tulwanyisa ekikolwa ekyo kubanga mubikweka. Amos Mandela ye mubaka wa Paalamenti w'e Buyamba constituency akunze abakooki bonna okubeera obumu basobole okukulaakulana.